nkwandiza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe. Updates. General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'alagira bakomanda bonna abali ku nsalo za Uganda okkiriza abantu okutambula freely ate n'okkiriza bizinesi ogenda maaso awatali bukwakulizo bwonna. General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'alagira bw'ati oluvannyuma lw'okubanga olunaku olw'eggulo General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti amagye ag'eggwanga erya Uganda aga UPDF gagenze maaso n'okubanga ate gawamba base y'ekibinja ekyabayeekera aba ADF abali mu Ituri province mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Omukulu yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti UPDF forces agali mu Operation Shuja mu Eastern Democratic Republic of Congo gawambye akulembera ekibinja ekyabayeekera aba ADF amanyikiddwa nga Musa Baluku era ne base yonna ne bagiwambirako nga base eno eri mu Apakwang Ituri province. Oluvannyuma lw'okulwanagana okwabaddewo okw'amaanyi wakati w'amagye g'eggwanga erya Uganda n'ekibinja kino ekya ADF, okulwanagana kwabadde kw'amaanyi nga wano nno bakozesa n'ennyonyi ennwanyi okubanga ate bakasuka ebbomu mu campusi zino. Kakati kigambibwa nti okulwanagana kuno kwagenze maaso n'okubanga ate kusobozesa amagye aga Uganda okubanga ate gawamba base eno ey'ekibinja ekyabayeekera, era kigambibwa nti base eno ebadde esobola okubanga accommodatinga abantu abasoba mu 1,000 ku 1,500 abayeekera bano nga abasoba mu 1,500 babadde basobola okubeera mu base eno awamu ne families zaabwe. Kati ku lunaku olwokuna kigambibwa nti amagye aga UPDF gagenze maaso n'okubanga ate gasobola okubanga gawamba base eno ey'abayeekera aba ADF. Kakati kigambibwa nti UPDF yagenze maaso n'okubanga ate ewamba omuceere, ebijanjaalo, muwogo n'ebintu ebirala eby'enjawulo mu base eno ey'abayeekera aba ADF. Tujjukira bulungi nti UPDF ng'ekolagana wamu n'amagye aga FADC aga Democratic Republic of Congo mu Operation Shuja. Kakati nga amagye gano gagenda maaso n'okubanga ate gasaanyaawo ekibinja ekyabayeekera aba ADF abatigomya eggwanga lino erya Uganda. Kati tujjukira bulungi nti n'omukulu General Muhoozi Kainerugaba omwezi oguwedde yasisinkana President w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ku nsonga ez'ebyokwerinda, era amagye g'eggwanga erya Uganda ga UPDF gazze gasindikibwa mu Democratic Republic of Congo emirundi egiwerako, wabula nga bwe twogerera amagye gano gakoze omulimu ogw'amaanyi ogw'okulwanyisa ekibinja kino ekya ADF awamu n'okubanga gagenze maaso n'okubanga gakkiriza enkolagana ya Uganda ne DRC okugenda maaso awamu n'okubanga gakuumye emirembe mu bitundu eby'enjawulo mu Democratic Republic of Congo naddala ku nsalo za Uganda ne Democratic Republic of Congo. Ng'okulwanagana kukyagenda maaso ng'ekibinja ekyabayeekera ba M23 nga kiwamba ekibuga Goma awamu n'ebitundu ebirala eby'enjawulo. Tujjukira bulungi nti abayeekera bano aba M23 nga bali kumpi n'ensalo za Uganda ne Democratic Republic of Congo bagenda maaso n'okubanga ate beeyongerayo ne bawamba ekibuga Goma, wabula oluvannyuma President w'eggwanga erya America Donald Trump yavaayo n'asaba emirembe gibeerewo era n'asaba wabeewo okubanga wabeewo okuteesa wakati w'eggwanga erya Rwanda. Ng'eggwanga erya Rwanda livunaana DRC okubanga DRC supportinga ekibinja ekyabayeekera aba FDLR abeenyigira mu kitabantu mu ggwanga erya Rwanda, te nga DRC evunaana Rwanda okubanga esupportinga ekibinja ekyabayeekera aba M23. Kakati waliwo okusayininga agreement okubanga amawanga gano gakkirize okulwanagana kukome wabeewo emirembe, wabula twalabye ate President w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo okuvaayo n'agamba nti kati asindise ekibinja ekyabajja abasoba mu 600,000 mu Democratic Republic of Congo, Eastern Congo mu kibuga Goma okulaba nga ate amagye gano galwana okulaba nga gafulumya abayeekera ba M23.
Nakati President Paul Kagame yavuddeyo mu busungu bungi naye wiiki ewedde n'agamba nti tajja kukkiriza okujoogebwa President Felix Tshisekedi. N'addamu n'atujukiza statements za President Felix Tshisekedi mu mwaka gw'2023. President Felix Tshisekedi avaayo n'asuubiza mu kalulu ng'anoonya akalulu n'agamba nti bajja kulumba eggwanga erya Rwanda mu essaawa yonna. Wabula President Paul Kagame wiiki ewedde yazeemu nate n'alabula President Felix Tshisekedi n'amugamba nti bw'abanga ayagala olutalo ajja kulufuna. N'agamba nti tajja kukkiriza kujoogebwa eggwanga lino erya DRC era n'agamba nti essaawa yonna ajja kubanga nte yanukuza omuliro. Stay tuned, don't forget to subscribe. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask